ababadde bampandikirako ebintu ku mikutu egy'enjawulo egya social media bangi babatuukiridde nga babatiisatiisa ti lwaki muwagira Mao mujja kufuna ebizibu. Abamu babaguze n'okubagula. Wano ku simu yange ninako omuntu omu eyabadde anjogerera ate nga simumanyi na kumumanya, naye oluvannyuma namunoonyerezaako nga mmaze okutegeera nti baamutuukirira ne bamutiisatiisa ne bamuwa miliyoni 2 era ne ID ya mobile money njirina. Kitegeeza nti nze okwesowolayo mu bangi nenyimirira ne ngamba nti nja kwesimbawo ku bwa sipiika. Kinyenyeza ekitebe ky'enguzi. Kati abakulembera ekitebe ky'enguzi bakankana. Kati bakozesa kintu kimu kyokka kye balina, sente, kubanga tebalina mazima. Ekisigadde kutiisatiisa bantu. Kati buli ali ku social media ng'agamba tuwagire Mao ku bwa sipiika, bamutuukirira, bamutiisatiisa, ekyo we kirema nga bagamba katukuwe sente. Nange kennyini mbadde ekyankwanzi nga nfuna amasimu ng'abantu baŋŋamba nti weegendereze, waliwo be baawadde obutwa bagenda kutega katwa ofe, bayinza n'okusiiga obutwa ku sowaani eri ku palamenti, mu restaurant ya palamenti. Wentuuka bagamba nti walidde emmere nga ogi odarinze kuva mu fumbiro tiye tojja kuzuukuka enkya, wandiridde bufe. N'olwekyo eyo embeera sobola kugigumira. Bwe twali mu palamenti, nga bwe tuva mu palamenti tutuula wamu n'abantu abamu be tutakaanya nabo, tulya ne tunywa, ne sipiika nga alina restaurant ye n'akabaala ke. Bw'abanga alina ensonga gy'ayagala okubuulira akuyita n'agamba nti gwe Mao, engeri gye wayogeddemu mu palamenti saagyagadde, olulala oterezangamu. Eyo ye relationship gye twalina mu palamenti nga tewali kutya. Naye embeera gye tulimu kati, abantu bonna bali mu kutya tibajja kuwa obutwa. Abantu abakolera bajja kubawa obutwa babukuliise oba bajja kubagulirira. Embeera eyo sijaagalira ddala. Afazaali nfa ne ŋŋenda Uganda yammwe nengibalekera mugyeyagaliremu, kubanga saagala kubeera mu kutya. Katonda ampadde emyaka gino 59 naye tutereze eggwanga lyaffe. Gwani alowooza nti ekifo Katonda yakitondera gwe, nga buli akyagala olina kumulwana. Ne ku kifo kya palamenti toyagala kuvuganyizibwa, okozesa amakooti okugoba abantu, abantu bafulumiza ku lukalala lw'abalonzi, ojje nga tovuganyizibwa. Eyo embeera tetusobola kugigumira. N'olwekyo njagala kugumya Abannayuganda, lino eggwanga lyaffe. Tetusobola kukkiriza muntu omu kutuvuluga. Tulina okuyimirira nga tumanyi nti lino eggwanga lyaffe. Abamu tujja kufa naye Uganda tegenda kufa. Uganda egenda kusigalawo kasita tuba nga tuli b'amazima. Kuba nze nkooye okuwulira abantu abambuulira amasimu, batandise okutuukirira abalogo bakuloge. Si gwe gusoose. We nali eggulu mu kalulu ka palamenti 21, twagenda okuyingira ofiisi nga waliwo ataddewo omutwe gw'enkoko nga kuliko gundi omutwe bagusibyeko ensimbi ku nsingo, ng'abantu bonna abaali mu kampeyini yange batidde, tebaagala na kugulawo ofiisi.
bwe natuuka ne bagamba sebo tosembera, naye nze ekintu nakisamba busambi ne kigenda eri. Ndowooza baalinda okulaba nga nemala sobole okutambula ng'okugulu kusanyaladde, era bakirinde. Nze neesiga Mukama kubanga n'abalogoya abatonda era abategekedde Geheena ebalindiridde. Naye nga eno embeera bwe tunaamalira, ababaka abamu babakubira amasimu. Nakola birthday yange ewaka, abagenyi abamu be nali mpise babakubira amasimu, temugendayo. Kati gwani atayagala abantu basanyukireko Norbert Mao? Bwe nayita abayimbi era abamu babakubira amasimu, lwaki mwagala genda ku mukolo ogwo oguli ewa Mao? Kati abasinga bali ku social media abanjogerako ebirungi babatuukirira ne babatiisatiisa, abamu bagezaako okubawa ssente. Eyo embeera mbi nnyo. Nze navuganya ku bwa pulezidenti, saafuna yadde essimu n'emu kuva wa pulezidenti ng'etiisatiisa. Kati lwaki ate obwa sipiika bufuuse ekizibu? Nawulidde nti agenda tusiibula 231 bw'agenda va mu byabufuzi. Nenze mu kulaba kwange alaba nti wabadde kati wazibu, bayinza okumunoonyerezaako. Kati alina kudduka buddusi kubanga ekifo kifuuse nga crime scene. Kati bw'obeera ng'oli mu crime scene toyinza kusigalawo, bajja kusanga bakubuuze. Era ekyo ndowooza yakyogedde olw'akazito ke tutaddewo. Era ffe n'Abannayuganda abakkiriza mu nsonga ze tuyimiriddeko tulina okwongera amaanyi. Teri kuzikiza. NRM yeyina omupiira, be balina okusalawo, naye balina okumanya nti ekizibu ekiri mu Parliament obulyake n'enguzi. Kati toyinza gamba nti ensowera ezikuŋŋaanya awali ekivundu zijja kuvaawo nga zoogoba. Ne woozifuuyirira olina okuggyawo ekivundu n'ensowera zijja kgenda. Ogwo gwe mulimo gwe tulina okukola nga tulonda sipiika. Ate tewabaawo ensonga eno nti tulina kunoonyawo NRM. Wuuyo tugenze paka Ethiopia, tuleese omuzeeyi eyali akolera Ethiopian Airlines akulembere Uganda Airlines. Si Munnayuganda naye lwakuba mu Africa. Kati lwaki toleeta Mao atali wa NRM naye ng'akolagana ne NRM, ayina n'enkolagana eri mu buwandiike, atereze Parliament? Kubanga ekibuuzo kiri kimu kyokka, ani ayinza okukulembera Parliament okuyambako okulwanisa enguzi mu ggwanga lyaffe? Tulina okunoonya omuntu asobola okukola omulimu ogwo. Tuve ku kino ekyokugamba nti olina kusooka kulaga kaadi ya NRM. Mbadde wavunaanyizibwa nga minisita wa justice. Emirimu gye tukoze girabika, ne rekodi yange eri clear, n'ekibuga kya Gulu esinga ne Kampala obuyonjo. Ffe twasobola okupulaningira Gulu, twaleeta abantu okuva e Australia